Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Ge masanyalazi. Owulira agali ku Bob Wine. Amasanyalazi. Oyogedde bulungi. Zambaali kubanga yabadde MC. Bwe yagenze okutunula ng'alaba amasanyalaze ku bantu babadde bayitirifu nga bwe babadde. Ne bakubba emizira. Bamulaza okwagala. Bakugamba nti Bob Wine aliko amasanyalazi. Tuli ffenna Zambaali ne kimusukkako. Amasanyalaze ne gamukuba. Kubanga endowooza yagirina. Amasanyalaze gamwokyeza gamuyiseemu. Kubanga ekisooka kiri kimu mpulira mbu yeteekateeka okwesimbawo. Agenda kwesimbawo gye sinnaba kumanya bikyali mu ŋŋambo. Kati mu budde buno alina okunyonya kaadi. Ate ng'alina ogimuwa yoyo kuba bw'aba ayagala amasanyalaze okumwokya gomwokyera eddala. My president, ekijja kijje, nze wange, ate yeekanja kutuuka. His Excellency, the President, Robert Zambaali, Sentamu. Zambaali bless yo mukasa omujjukira bulungi. Najja n'ayogera ebintu bingi n'atuka n'okulaga abantu side kijagwe n'agambira ddala nti omukulembeze yennyini yali ayingiddewawo ye mukulembeze we. Yego amayigo yalonda era ye president amanyi omu yekka Kyagulanyi Sentamu. Robert Kyagulanyi Sentamu. Okyogerako kyekyo Mr. Alizigala Mustafa. Omunamawulire kye yakola kyali kituufu bate yalina kikola oba ekigambo ekyo Esther kyenjagala okuwa ge masanyalazi. Owulira agali ku Bob Wine. Amasanyalazi. Oyogedde bulungi. Zambaali kubanga yabadde MC. Bwe yagenze okutunula ng'alaba amasanyalaze ku bantu babadde bayitirifu nga bwe babadde. Ne bakubba emizira. Bamulaza okwagala. Bakugamba nti Bob Wine aliko amasanyalazi. Tuli ffenna Zambaali ne kimusukkako. Amasanyalaze ne gamukuba. Kubanga endowooza yagirina. Amasanyalaze gamwokyeza gamuyiseemu. Kubanga ekisooka kiri kimu mpulira mbu yeteekateeka okwesimbawo. Agenda kwesimbawo gye sinnaba kumanya bikyali mu ŋŋambo. Kati mu budde buno alina okunyonya kaadi. Ate ng'alina ogimuwa yoyo kuba bw'aba ayagala amasanyalaze okumwokya gomwokyera eddala obulungi agende gy'ayagala. Simanyi ajja ku MP, ajja ku bwa disitulikiti, simanyi kyajjako kyonna naye ne babiwulidde bwe bityo. N'avaayo n'akola ki? N'ayogera nti oyo ye pulezidenti wange. Kyamuganda ekyaga nti obuwagizi bugenda bumukola ki? Bugenda bumuggwako. Kakati ate abala bayingira. Anti wayinza okusingana nga wavu ababiri wajja basatu. Guluza Zambaali be yazze nabo batono. Bagenda okuyingira nabo babadde ayina batono. Wabula kye namusaasiddeko kimu ti alina pulogulaamu zakubiriza ku TV ziyinza omulema. Oba kati ajja kuba mu pulogulaamu nga gwe bw'oli wano nga bamanya nti agwena. Nze nkolera abantu nkolera Douglas ate naawe mwenna nze nkolera abantu. Nagamba nze sirina kibiina wadde essaawa eno Douglas olina ekibiina gundi nze sirina kibiina kyonna nkolera abantu. Nawe okolera abantu. Kakati ne Mr. Zambaali ate yatogera ku munnamawulire. Zambaali nga Zambaali bw'ali simanyi gye kigenda muleka ku mulimu gwe. Kiyinza omukosaamu. Kiyinza kubanga eno gavumenti eno eya mwami President Yoweri Kaguta Museveni nti ebitongole byonna ebifuga buli kintu kyonna abakirimu abawuwe. Kati olwaleero balagira nti oyo yavuddeyo kubanga bangi nnyo babagobye. olwokuvaayo open n'abaako n'alagira babagobye bavuddeko. Waliwo yali ku BBS ku anene ey'Emmengo bamugoba.
Slavia Smith Slavia aliliddawa yagobwa yali mu bukedde bamugoba aliliddawa kakati ebyo byonna nga bobiraba nti kasitovayo olwalyo kye tumusaasirako muganda waffe byayogedde gabadde mazima ayagala omuntu we demberi okulaga gwayagala demberi nga munnayuganda okulaga side nti wano wenjagala nga munnayuganda demberi eritamugibwako n'alaga side nti wano wenjagala ne bannamawulire babaako be bawagira be baagala naye olwokubadde babaziba emimwa ngati toyogera bannamawulire kiri mu professional gye tusoma nti tolina kulaga side abanga musawo tolina kulaga side tekikakata oba toli professional kati nganze bwendi wano sobola kulaga abantu kino mpagira nupu oba mpagira NRM anti waliwo okwete na wankubadde era mba ninagwe mpaga naye sobola kyogera waliwo okweteekateeka n'ogamba tikati amawulire ngenda gavaamu naye ekijja kijje nga bwawulire bwe yayogedde kwaye atandika akagamba ekijja kijje ne wakanja kutuuka kati ayinza oga nti ekijja kijje kagambako ekijja kijje okimanyi oba mungo bamukole ki ndi mweteefuteefu ti omulimu ngenda gusuulawo ngende ku kirala gwe tuliko gwe twogera teyali muyimbi obuyimbi teyabuteeka ebbali katali bya bufuzi si mutawaana tebamugaa nti awo alina okubeera kyobola yakataddeko n'akugamba ti ekijja kijje nze Zambaali namuwagidde aleme kufana kintu kye kikyamazima amatuufu alime kufana mukwano gwe gwalina omukwano bano bakubiriza TV bw'anaaba akyaliko bwakuyita noga nti tugenda kwogera ku kintu ku Bob Wine oyisaani naani ti mpiso wa Nuupu mpise nti anze sijja kujja kubanga manyi gyogwa gwe tugenda kubanga omutegedde bulungi gyagwa tukyagendera ddala maaso tulabe endowooza ya Haji Mustafa ku Blasio Mukasa munnamawulire Sagawa Douglas kati esi njagala ompeeyo eddakiika nebezibeeza njagala menye ekintu ena ali mu kamera yenna mpuliriza tuli ku nsonga ya munnamawulire eya Zambaali Blasio Mukasa munnamawulire munnange atula ne ku boodi gye nsomera no munnamawulire mutuufu Zambaale kyeyakoze ffenna bannamawulire tubaako ne betwagala naye tuno tulinga buweereza nti olinga musomesa nti bw'oba osomesa abaana eimu yaabwe bonna kuyita bw'ona olaga nti olinako boogulumiza abamu bagenda kugwa okategeddeako so Zambaale kye yakoze ekijja kijje kyova olaba abantu abamu beebuuza lwaki Kkungu baamuleeta ku NBS abantu abasinga tebannakitegeera ono yalina poto mwafulumira naye okusinga okwonoona erinnya ly'obadde ozimbye kuba tudde mazima Zambaale abadde very credible oba okitegeera naye katwaba abadde very credible najja ekintu kino ayinza okuba agenda kiganyulwamu gy'alaga kuba tetulina bukakafu ki kulaba twalaba ne Kazibwe Bashir ng'avudde ku TV naye abannamawulire bano ne bava ku mativi ne bayingira ebyobufuzi amaanyi gasigaza tegaba geegamu nage yalina ku TV Kazibwe Bashir ayiruddawo byonna byonna byaweddewo kati noono naye essuubire mumuyinamu ayinza okuba agenda kuyingira ebyobufuzi Zambaale Blasio Mukasa abantu abanaamulonda n'atatuukiriza bye baamulondera erinnya lye ne substance gy'alina binaasigalawo alabire ku munne eyayingira kuba banne bonna baamwefuulira oba okitegeera kati ali bwogo kuba tetulina na garanti nti Kazibwe agenda kudda ku kadi ya Nuupu oba okitegeera ono yamulabyeko amasannyalaze era Bobi Wine si nti abantu baagala Bobi Wine bamwagalako numbers ze balina okutuukiriza byabwe era n'ababaka bonna abaava mu FDC ababaka abaava mu DP ababaka abaava mu Independent ne bayingira Nuupu tebajja nti baagala Bobi Wine Bobi Wine si gwe baagala bo baagala kutuukiriza bigendererwa byabwe nabo baagala ku masannyalaze oba okitegeera nabo baagala kutapinga ku masannyalaze bwe bagafuna ebiruubira biba bitandika okuyitamu oba okitegeera naye ekyo kino kye nabuuzizira nkibuuza omuntu ali ku kamera ndaba amasannyalaze ga Bobi Wine ganaalastinga kyenkana ki bano abamwekutteko bwe ganaaba gavuddeko banaasigala naye ekyo kibuuzo kiri awo asika nkubuulire Bobi Wine yayogera bw'ati n'agamba mu nsi erimu simanya dictator bakola ebintu bisatu ekisooka bakutta we batakutta bakuse batakutsiba obeera muki mukomera mu exile oba okitegeera Bobi Wine alina biki ku byombi awo mu nsi bleeding yakulosinze ne tours yabadde alina ogenda okukola ebirala n'akomawo mu kivulu oba okitegeera esi ensi eno te bleeding
nga Bobi Wine bw'akiyita. Bobi Wine alina kyayagala atembeese aguse. Oba kitegeera bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kuba kati era Bobi Wine yali akwata. Kale Robert Kyagulanyi Ssentamu alina by'atembeesa byayagala okugusa. Kati ffe kitutwalira waffe bannamawulire. Obadde okimanyi n'ebyobufuzi biyiridde bannamawulire nga biyiridde abayimbi. Kachigenda tuberera kizibu nnyo okwawula music industry n'okwawula ne bannamawulire kuba kati bannamawulire ayagala numbers esi nabo tukimanyi tusomya amawulire fenna twagala numbers naye ate esi olw'okuba njagala ennyama sigenda kukakana nga ndidde kalooli oba kitegeera kangumiikirize Zambaali Blasio Mukasa kye yakoze batusomesa amawulire we should not be biased oba kitegeera n'okulaga stand yo toteekeddwa kugiraga it's going to affect the show z'abadda zaakola bwe ziba zigenda mu affecting n'abantu bagenda okuleeta bagenda musongamu olunampu pozi goli weeri era no program gye yakoze ng'avudde ku show ogiraba yanjawulo omukko abaagirabye baagirabye ng'omulaba kamutuddemuko olw'okuba ya utterings ekigambo ekitandisa omuzikowulira era kyembadde njagala n'okuza Mr. Alizigala Mr. Alizigala tigolaba otya omuntu okuba kubanga agambe kijje naye asigadde ku mulimu oba kitegeera ng'olaba otya ng'omuntu ogenze ku akola gundi ya elite political it's a talk show naleeta abanuupu naleeta n'aba NRM n'aba abali independent golaba nabagenda kudamba mulabe nga babadde bamulaba olw'ensonga bajja kuba bamanyi side kwagwa naba olunsi kyababuuza kitufu balaba nga oli awolereza side era sega wakyagambye nti yajjo yamulemi kituufu yamulemye naye ng'ekyagimulemesezza byebimu ku ebyo ekitegeeza amasanyalaze gayinza okujja naye ne gakwononera amasanyalaze nga njagala okuddamu ensonga ya muganda wange gyagambye nti amasanyalaze abangi nnyo ab'amawulire abazze olw'amasanyalaze ne baggwa kituufu amasanyalaze gayinza olwaleero amasanyalaze gano ogalaba bw'ogatwala mu nnyumba n'ogawayalinga obubi gookya ennyumba yo tekitegeeza nti gye wagajja we wakyamu gw'empayalinga yeeba enkyamu wegookya ennyumba yo era toyinza kwekwasa ti amasanyalaze gye gava ku transformer wali obuzibu nnyumba ye omwayalinzi ye yali omufu Kazibwe Bashir yalya mu bantu bannakawempi olukwe kye baamusuubirira kirala era oli bw'anajja nga azze lw'amasanyalaze nga boolaba olwaleero Kagabo bwafaanagana bamuteka waali saidi zaawe Kagabo weyo Masaka bw'ojja ng'amasanyalaze gakuleese n'ova ku mulamwa bino bye birina okubaawo nga boolaba ti ne banno bano bennyini bajja kukuleka kati kale nga boolaba kati Kazibwe Bashir toyinza na kumanya nti gyali so ne mawulire takyasobola kukola ki kuddayo kakati agenda kusigala kubeera awo kati golowooza nti amasanyalaze ago oli wagawayiringa gwe nga gwe oba muti gwe wagajje tekikwaffectinga ng'omuntu okubanga gundi twamuwa akalulu n'ayonoona oluddako baleeta omuntu omulala tekiyinza mu Africa gamba twabavaako awo tebaatukola bulungi tekisobola bakosa omuti gw'amasanyalaze ogulaba onywako obunyoni bakuteekako waya ne bagiteekako n'ogatwala ewuwo byogenda okugakozesa g'omanya Tereza akuwayalingira kati ono Ssentamu bw'ojja n'omunuunako n'oga ngenze mu bantu era naye n'akuta nti genda mu bantu kolera abantu gwebyo leka kukwefuula kitegere bulungi leka kwefuula singa oneefuulira abantu ate yakutadde so tekijja kutegeeza nti olw'okubadde wajja n'omunuunako n'akuwa n'ogenda buli anajja nga bw'omala okuyita waato bw'otuuka mu bantu ozze kirala ozze oli mu reedi ate nkya ne bakulaba ng'oteetera n'ababbulu olw'osuubira ki okitege bulungi muganda wange ayogedde ku kya Bobi Wine ku kya Ssentamu n'agamba nti gavumenti yagamba efugibwa dictator bwe batakusiba olina kufa obatakusiba olina kubeera mu exile olina n'abuuza ekibuuzo kati Bobi Wine ali ki kyova olaba nti takyeyogera kituufu yalina omulimu gwe baagumulemesa gwakeera enkyage nti ngenda mu kivu ngenda kukitegeka kuyimba mufu mulamu naye tebamukkiriza kya dictator bamuggyako eddemberi bamuggyako eddemberi kwatakeeranga nkya Bobi Wine n'agamba Ssentamu n'agamba ti ebyokuyimba mbimaze takikeerangako era takirangirirangako
kasabuni kakano nakayimba katika anti azikubira mu nkukutu YouTube temusasula sebo okivulu kyabaddeko omusajja asooka kati bw'otuula mu makaago baba otuula mu studio n'oyiyo oluyimba oba oyagala olutwale mu bantu olwanjule nga bw'olaba ekiseera ekyo bwe yaluyiiya bwe yamaze naga nti kati ndutwala mu bantu ndubanjulire ne Bob Wine bwe yali yagadde nti bw'ayiiya oluyimba lwe waabadde aluyiyiriza bamukkirize oba agamba ndi Namboole aluleete mu bantu ekitakyasoboka naye kino teyakitegeera ng'ayingira ebyobufuzi bino nti bw'oyingira politics ng'oli muyimbi wabaawo ekimu ekigenda okufa nga bw'oyingira ebyobufuzi ng'oli munnamawulire ku byombiriri kubaako ekimu munsendala wonna bwe kiri kiyinza okuba si bwe kiri naye tuli mu nsi z'abaddugavu kati kankubulira ekintu kimu Lucky Dube bwe yatandika okuyimba mu South Africa ku apartheid walaba ekyamutuukako kubaako ekimu ekifa saagala tukompeyaringa Uganda ku Bungereza saagala tukompeyaringa Uganda ku USA gye twekopa ebyobufuzi system gye tulimu yo yanjawulo ye demokrasi ali era gwe tulwanira gwe twagala mpola mu dakiika 2 maliriza mu dakiika emu maliriza kyobadde oyogera ku masanyalaze ga Kyagulanyi Robert Sentamu kukiriya kyonna anti nkimaliriza ne nkugamba nti gwe anajja Sentamu n'akuwa waya n'ojja n'osiba ku muti n'otwala mu nnyumba biwatadde mu nnyumba okubiwayalinga bibinaaba bifo ennyumba ye ejja kujja naye Tereza bibeere birungi be bantu bye gyakusindise bakolere ebyo bitwale bw'oba ogenda mu parliament twala ebyo olwaleero nga boolaba nti abaka ba parliament bonna baga nti ffe tetudda mu parliament ffe ekyaffe tugamba twagala bantu baffe bawamba baliwa tulemeddeko kati gwe nkyabo okene kyano kati mpuuga ebyo ebyonze mbitadde ebbali nga kati boolaba muganda wange nsibambi nga boolabani byaga nti nze nzizeeyo siri ku byebyo byamu bye muliko birala kanzire munda mwemba nkola babantu nagamba ekigambo nga tuli wano abantu ba Uganda wano ku maaso kuno ekintu bakivaako mangu naye ku mutima tekivaawo bw'obaako kozze nako kye bajjukira nakati Sega wawuya ze yakola kino bwe kibiti ne bakijjukira ne bakikomyawo Douglas Segawa funza ko mudakika 2 ekyo kimale eno kankubewo nnyo awo yasana nokuba kwa imu namawulire nja muzikiriza nkubewo nnyo senga apaddeko n'obudde kinnomye nnyo sikimenye bulungi nga bwe mbadde njagala kukimenya Zamba tulina kye tuyita yellow journalism nti abasajja ngaba Andrew Mwenda abasajja ngaba Solomon Mwita abali very substantial mawulire tebakyali okitegeera abasajja bano olabanga olupapula lwa Andrew Mwenda lwalina olwa independence luli very substantial olutandika okutakolinga ku political docket lutakulira ddala ebintu ebirabikako bannamawulire b'ennaku gye tutakyalina omuvubuka ono oba Zambaali Blasio Mukasa mu kitiibwa kye abadde ayizire ng'alina ekintu kyagezezzaako okuzimba ekirungi kiba kutambulirawo omuyaga guno ne gutamutwala tukkiriziganye ffenna nga bwe tuli wano abatwaba ku kamera omuyaga guno gugenda kumutwala tagenda kusigala kyekimu kuba omuyaga teguyimirira oba okitegeera gujja kuleka gumukozesezza yasigalewo oba okitegeera kuba bambi Kazibwe Bashir anaatamuwuliza ku bukedde bannange anaatawulira kiri atabaala amaanyi ge yayina oba okitegeera naye nga muzeeyi bw'agambye by the way n'agamba nti esoosi y'amasanyalaze si yeyina obuzibu wayalingiyo mu nnyumba yeyina obuzibu naye jjukira amasanze gano bwe gajja n'amaanyi nga nange nawayalinga ne gavaako nga bwe gaddako ebintu byange bijja kujja oba kitegeerekeka kati noono ye Zambaali Blasio Mukasa kati Zambaale ye statement yajogedde out of excitement wadde ge gabadde amazima esi bw'oba oyogera ekintu out of excitement ozula impact yakyo nga omaze nakukifumiitirizaako neyitaro ng'obwongo kati butandise okudda mu nnomo oba okitegeera kuba kati omulaba nti kitandise n'okumukosa si kaabadde akadde akatuufu okwanukula ensonga eyo sina mu kivvulu oba okitegeera yandibadde asayininga bulungi documents na asayininga bulungi social media platforms zezera bulungi masanyalaze gegamu nati gamukozeseza ensobi era bannamawulire mbasaba ekintu kino amasanyalaze gano tegabatwala kuba tetugayinaako garanti nti ganayimirira oba okitegeera tetuyina garanti ti amasanyalaze gano gagenda kubeerawo lubeerera kuba tulabye abasajja abamanyi besigye yali w'amaanyi
w'amaanyi anatalaba Besigye mu 26 wamulabako eri w'amaanyi nnyo omusajja ayugumye yinze by the way Besigye muwe ekitiibwa nga Besigye yali w'amaanyi yali w'amaanyi omusajja yali w'amaanyi nebuuza amaanyi ge gagenda gati noono kati nampu tekirinako garanti tagono ganaagenda gati kati abamweyinulirako tebeeyibaala mpola byebyange tukyasensula tukyamementula ku press conference eyo omukulembeze yagadde ebintu bingi nze muyita mukulembeze kubanga akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu si mukulembeze wa ggwanga ekyo mukitereeze ngambye mukulembeze wa kibiina era tagenda omukulembeze w'ekibiina w'ekibiina kyawabeeramu abeera pulezidenti kati wekimanyi nti ani yabadde ayogera ejjo mu press conference yabadde ani maama ng'abeera ayogera ku President Museveni atugamba wano naye mwerabidde erinnya ogundi eyo gye baabaddemu aveeyo baamugjayo ssebo lwakuyita President Yoweri Kaguta Museveni President nati naye banaakola bata ne banakwekweya mu ttaka oli ye President w'eggwanga naye abaana ba Nuupu bano balina engeri gye bakyerabiramu lwaki bamanyi oli ye President tebakyerabiramu abaana ba Nuupu kankubulire esi balina just busungu ate kankubulire abaana ba Nuupu si nti baagala Bobi Wine genuinely abaana ba Nuupu balina obukyayi balaba ng'ono akutta omumuli asobola obbayambako okubeerako gavumenti eno eveewo oba okitegeera si nti bamwagala nti bamulaba oba okitegeera si nti bamulaba nti zikepepo tukwataganye ne Ssegawa bulungi si kenaggambe si nti bamulaba nti zikepepo tumutunuulira bamutunuulira naye si nti bamulaba nti that much capable bo kye baagala omuyaga agujjewo naye bwana bagenda kuyisaawo ekitegedde bulungi anyway tugenda kwewasembayo wano kakati omukulembeze w'ekibiina ekya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina we yakutte ewaluma awo newayugumya yayogedde ku bayimbi nga 30 billion that billion Douglas Segawa soga tugenda wama aji walabye yagambye saate naye nga si saa 3 yagambye 13 osegede naye ate nazo tebalinaziisa just bagenda ositegeera naye yavuddeyo n'ayogera ebintu bingi n'agamba abayimbi tabalabanga abayimbi bali enkwe abayimbi balidde ssente z'omuntu wa wansi abayimbi kino ate actually sigawa naye kuva mabega tuze tukirabanga honorable yekwasa nnyo abayimbi okitegeera okubanga bebaganye byonna ebintu okutambula beyagaliza bokka okyogerako kyekyo naye nze enjogera ya Ssentamu katumite Bobi Wine omuyimbi kwa tugenze ku bayimbi ebigambo ebyo byayogera ku bayimbi sibiraba mu kabi kubanga atangira bayimbi banne kubeera babbeega kusabiriza era abalaga nti ebbanga lye munaamala nga muganye okubaako we tuyimirira ensonga ffe ye kyabalaga nti ebintu byaffe bye tunaabikwata ne bitwala mu parliament ne biyitamu nga bwe twagala tuyisa amateeka gaffe ne gayitamu ne gateekebwa mu nkola tujja kuba tetuli babbeega naye uliriza bwe munakkiriza ono abakozesi abafuula engabo ti gw'oli muyimbi walinnya nakulabye wakuŋŋaanyizza abantu mu Afirikana nakulabye jangu osobola okunkubira Bobi Wine olabye Bobi Wine kyagezaako okulaga bayimbi banne ti ffenna tubeere kimu tuzimbe ekintu kyaffe kiringa Mr. Mustafa onakala ku makya ng'olina omuntu gw'oyagala okukolera ekintu naye omuntu naganzi tontawaanya tonkolera kintu okikakka bukasi nogala tinokokikole kutya kubanga abayimbi bo bagamba toyingira mu zino wayingira politics wava mu kuyimba bana wokyogedde bagamba tino takyayimba ali mu politics tolabangako omwana gwe batwala ku ssomero ng'akaaba maziga nengo ali ku maziga akaaba naye nga bamutwala ku ssomero kati ani akaaba abatu abagamba nulu okubadde kyabagamba baganyo kitegeera ye kyabagamba kye bayina okukola kati ye mwana gwe batwala ku ssomero ng'akaaba amaziga naye nga byagenda okujjayo bijja kugasa ye mudda nerowooza akaseera kano ke kabadde akatuufu honorable Kyagulanyi Ssentamu okwogera ku ekyo ekintu kyakoze bulungi nnyo babadde alina okukwogera kwaye badde yakava mu ki mu bisiyaga mu kivulu okay yadde yakava mu kivulu ng'abayimbi amaze okulaba engeri gye bavunamidde naga ati bwe babaddala nga bakakasa wano wemba njogerera ebigambo bino message etuuke gye bali baleme kubeera babaze kunkuwonya kwenyola okubadde nzize wali ekigambo yekireete kadde kaseera katuufu kwaye badde ava mu kivulu ng'abalabi
engeri gye bamuvunnamidde gye bakola batya gye bamuyayaanira n'akakasantika bankweyakambala genti tulina kukola kino abayimbi bangi abayimba era abayimbi bangi abalio naye abo bakoya abavunnama naye waliwo abaagana okuvunnama nkunnyonnyodde ekyakyanjo sikikuwadde nkugambye kyanjo ayagala nnyo kabaka era yafa amwagala nnyo nga ne kabaka akimanyi nti kyanjo muntu we n'agaana okuvunnama olwokuba namugaa nti nedda yagaana okuvunnama namuga eddiini eyange tenzikiriza kati ne bali bayinza okuba baaganye omuvunnama tekitegeeza nti bamwagala naye te mulimu abavudde era awo wennyini we tugamba ne bagamba tino toyinga Eddie Kenzo Musuuza n'avaayo n'agamba wano esi president alina okwogera yeye alina okwogerako abamu mwe basinzidde n'omubuuze ulira abamu mwe basinzidde n'omubuuze n'ebbanga lye yamala mu parliament emyaka 5 emabegako si wekiri talina kyavaayo wadde okwogera okubaako kyakolera abayimbi ate nga baali bagambye waaya wuyo agenze katandikirawo nkwewunyiza bw'oleeta erinnya lya Kenzo wano anti ye president w'abayimbi wa federation bw'oleeta erinnya lya Kenzo ate mba nkwewunyiza atannaba na kumanya kikyali atamanyi nti musiraamu oba si musiraamu ayogera ne byamanyi ebiweebula obusiraamu bwe nti obusiraamu ekyo tebukikkiriza n'akyogera kakati wano tuli ku bayimbi kubanga muyimbi pulizi kenjagadde okulaga nti ate ye president w'abayimbi nkujjiddeyo nkugambye atamanyi nakyali omuleete wano nti yagambye era nga nteekawo nkubaganyeko ebirowoozo nze nkunnyonnyodde akimanyi nti musiraamu kati olwaleero nze mmanyi ndi musiraamu tuli ffenna era bwe mmanya nti ndi musiraamu kankuwa ekigambo bwe mmanya nti ndi musiraamu mmanyi nti ndi mu famire ya Liziggala sisobola kwogera kityoboola famire ya Liziggala sisobola kwogera busiraamu kye bukolaki era bwe nvaana nenkyogera nti olyanga nti ate oyo atamanyina kumanya nti n'obusiraamu kino bukigaana nendeeta obusiraamu si kyekyo yayimba oluyimba mu luyimba lwe n'ateekamu ng'akimanyi nti obusiraamu bumanyi nti Katonda tazaala oluyimba bwe luli lwe yafulumye n'akiteekamu ng'akimanyi nti Katonda takola ki naye nga musiraamu n'akateekamu kwayagala ayiseewo byakola ki ayagala oluyimba lwe luyitewo kakati olwaleero gwe goŋŋamba okimanyi bulungi nti omuntu yenna okubeera omukulembeze bamala mulonda okimanyi bulungi naye kati golooza bano abantu siri muyimbi era eyo sitera nnyo ewuliza eyo sitera nnyo okgendayo mu bayimbi naye njagala ombuulire bamulonda ddira bamulonda bameka nagundi efaanaganita naye ennonda yali etya naye gintangaazeemu eya Kenzo bamulonda nga okuyola kubeera paka yali etya kubanga ennonda yaabwe eyo nagiwulirako nnyo nga bakubagana nnyo kumpi gyaddamu emirundi ebiri n'atuuka n'okulondebwa ku magye tuyina bibiina lwaki olowooza lwaki olowooza awulira segawa sibimanyi nnyo ukinaki tuyina uma tuyina ne federation naye nga byonna baki bonna baki president agikulira Yesindi ono esaidze naye nga bonna baki oba kitegeera bonna bayimbi olwayo tuyina fufa ekuliyo ebyomupiira ogw'ebigere si bwe kiri kati oyinza okukeera enkya noga nti ate tuyinawo fufa ate tuyinawo ne fifa naye nga bonna bakulira babigere omanya waliwo ekitali kituufu mu ebyo tulowooza nti ebibiina okuba ebibiri nti batebenkevu buli muntu ali mu kibiina kyawula kati nabo babyabufuzi babiyingira bali mu byabufuzi kubanga kyova olaba ebibiina biriwo bimeka ate kati kasa bibiri waliwo enjawulo nze ntangaaza kuba sikimanyi balinamu enjawulo kirinawo enjawulo awo ebibiina byombi sikimanyi bulungi ntangaaza nsonyiwanyiza okuba nsi kubanga ekyabayimbi kyo sijja kyogerako nnyo sikimanyi sikimanyi bulungi muntegeere bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ye president wa NUP Bobi Wine ye muyimbi naye Kenzo ye ali mu buyinza bwe kuba yalondebwa banne oba ategerekeka yalondebwa banne abayimbi era abayimbi bayitirivu abali mu federation yeyo era baba bagenda okusinkana speaker bagenda okusinkana ba delegates bonna Kenzo ye president Shiba ye vice president Douglas said that chikabilizi gwayo dachikabilizi weddeyo Bobi Wine yagaliza dachikabilizi weddeyo Douglas obusungu bungi nekakana obusungu banaba abantu muri bakambwe tubagala nnyo. Thank you so much. We meet next time tubadde mu kitambula mu ggwanga mu miga.